Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi omuyimbi abategekaga ebintu nojja kumulaba olwana kati Electoral Commission oyimirire n'ogamba ota ngu former presidential candidate 2021 eyagenda mu kalulu n'afuna miliyoni 3 nezigwamu n'ogamba ngu emikono tewera kuva mu district nkaaga ana. Bobi Wine yagenda n'abatega akakojo ate Electoral Commission ni mukagwamu yabateze n'abalimba ni mwetomeza byabakama katensi egenda kumuraba burara kubanga kati naye waali kuva jjo kujja kutuuka ku Mande siri nabbi bajja kulangiranga emikono bagiwezeza oba it was a error waliko mistake gye bakola lwaki ne side ya government n'abatawagira nup oba Bobi Wine baraba olimba kati omusajja n'abalimba n'abagamba Presidenti agenda kubeera Kololo ffe tugenda kubeera Katwe ne Nateete. Electoral Commission ni mutomera. Kati byabakama gwe weesimbyewo kubanga you acted like that. So byabakama okukera n'ogamba ekintu ekyo abatunulizi b'ensonga ezigenda mu nsi batandika kutunuulira bulala. Otegeera ekyo kubanga olajja kwebuuza bamabirizi bakatumba oyi bafuna bati emikono n'ogamba ngu ya Nuupu oba ya Bobi Wine tiyaweza ate just recent 5 years ahead ago eyabadde mu kalulu how katoraba bweba omusajja yagamba tubarabise timwakitegeera kati kubarabisa mwerabisa. Otegeera ekyo kubanga saawa zino for example kugereze ebigenda mu Israeli ne Gaza oli saawa zino abuuza Israeli bagiwochinga 24 hours kijja kitango baamaasi bayingira ne bamala almost ennaku ziizo ne batika abantu ne batta abantu abaweze 12,000 ne bagenda kati naawe tofuuka ekyokusekererwa nga Israeli lwaleero kubanga bwolaaja ekiri kati Bobi Wine kyagezaako sina kubazanya kati mwezanyi Electoral Commission kubalaga ngu we tunaatuukira mu kalulu nebyo muna nookera n'olangira n'ogamba let's say Katumba oyo yawangudde akalulu
banansi bagane kuchikiriza owulira kubanga mwetomezeza mwokka nawe egiganookirize mubiraba ebintu byaffe oluusi bye twogera ne mubiraba kati nawe byabakama ne banno ne tiimu y'abalooya ne ba advisor mu electoral commission ne ba think tank ba electoral commission simwe beesimbyeko muzanye bine bintu tactically bulungi lwaki timumatiza byemukola timukole byaba beesimbyewo byemukola mugezako kutegeka kalulu kabanansi ekitegete banansi barabe bagambe kituufu kimwakoze kituufu kino wano muli watuufu wano muli watuufu otegeera ekyo kubanga kati ogenda kungamba mukyusa mutya enaku oledeze muba mulangiri kati okuparapara nnyo okwo ate olede tuli mu kalulu kubanga olajja kugamba akalulu tukanatuuka nedda okulonda kwatandika dda kubanga waliwo n'abalinze kulayira bayita mudda ne electoral commission neekoonamu neesetinga n'olunaku gwe banaalayira baani ba local governments ba LC5 abayitamu unopposed bo balinze kulayira owulire naye electoral commission oba byabakama uyinza olowooza yali mu kalulu bw'oli mutegesi wa kalulu kati bw'oba byabakama tiweesimbyeko okyanga kyangu what are you twisting tolowooza ngu otwistinga bana beesimbyeko bamabirizi bakyagulanyi oba bakatumba oyi nedda oli mu kutwistinga gwanga banansi don't twist them please ode cho oli kuchanga no changa oti nimukyusa date nimuddawa nsereko byabagambye nsereko oh my god omanyi kyokyanga tokyanga ba Bob Wine tokyanga ba mabirizi ye baana balala beesimbye boni kubanga narabye DP tegeera kusimbako president that is the fact ano omulala PFF toli mu kukyanga banandala mafaadi oli kukyanga abalonzi kati kiki kyobasindikamu kubanga Bob Wine yabalimbye n'abakangamu nimukole ebyakisa kya Mukama kati kujjako byabakama bw'ojja mu kalulu ne weesimbawo awo negwe just oli mutegesi wa mikolo ne tiweefula mugole